okuva empaka z'amasaza 2022 lwe zaatandika omwaka guno wabaddewo okusoomoozebwa kwa mulundi gumu nga kuno kwe kwa ttiimu y'essaza erya Kkooki obutakkirizibwa bakulembeze baabwe kukyaliza mipiira gyabwe waka era ng'oluvannyuma lw'okusubwa emipiira ebiri egy'ewaka kino kizze tekireka bawagizi ba Kkooki kyekimu. Ndi mukumiikiriza ne bujja kutuuka bugwewo ebintu byabyebeereremu n'emipiira gyagyetegekere tukyaye ebintu bye nkyogera nga kijja ku ntobo ya mitima gy'abantu tusizano balina empalana zaabwe situzimanyi bayagala mwefukamira teri agenda kwefukamira Kamuswaga naffe tumukyaye empalana zaabwe tutuzimanyi nenjogera ng'omusajja w'ebyemizannyo n'abasajja mu bagambe Kamuswaga tawuni yonna emanya agikozese fe tugimuwadde mbadde njagala olw'enna akatale kaggalwe era abantu bonna abali mu katale kuba n'omupiira gugaaniddwa n'akatale kaveewo olwaleero bonna abali mu katale bagende kubanga atulemesezza embeera. Kamuswaga kyeki mu ngeri y'emu kitegeerekeseeko nti wabaddewo enteeseganya ezigenda maaso wakati w'obwakamuswaga obw'Kkooki kw'ossa obwakabaka bwa Buganda. Amawulire agavaayo galaga nti waliwo enzikiriziganya ezituukiddwako. Ssentebe w'olukiiko olutegeeso olw'empaka zino Sulaiman Ssejjengo ng'abuuziddwa ku lwaki Kkooki ebadde tezannya mipiira gya waka kati ebiri bw'ati bw'atutegeezezza. Ffe tuli nnyo ku mupiira ne waliwo ebyobukulembeze ebirala administration tetugiriimu ffe ng'abo mupiira ffe tuteeka mupiira era sirowooza nti nno ebiteeseganya ezo zirina we ziremeseza oba we zitwalira omupiira mu maaso wadde empuliziganya kiba kirungi n'ebeera nnungi naye okimanyi bulungi wano nti omuzannyo gw'omupiira ng'emizannyo emirala kyekimu ku bintu ebiyinza okwongera okulongoosa empuliziganya n'olwekyo omupiira tuguteeseteese bwabaawo ebitagenda bulungi wakati wa sayidi zombiriri omupiira gujja kugezaako kugatta sayidi zombiriri. Ssentebe era awadde essuubi abawagizi n'abagumya nti omupiira gw'olunaku olw'enkya wakati w'essaza lya Kkooki ne Butambala bwe gukyusiddwa okuva ku St Bernard ne gutwalibwa ku kisaawe ekya Rwanda Stadium. So bannaffe ab'e Kkooki babadde nga batugamba luli nti tebalina busobozi ebyokwerinda tebina bakutereera luli naye kati tebalina tugamba bwe twogerera kati ffe tuteeseteese omupiira gugenda kubeerayo wakati wa Kkooki ng'ekyaza Butambala ku ssaawa 9 ekisaawe ky'eky'e Rwanda bagenda kikyuseemu okuva emannya bagenda kusambira Rwanda naye singa guno tebagusamba kiba kitegeeza mu buli ngeri bajja kubaako n'omutango bajja kuba n'ekibonerezo singa ttiimu ejja ate bo nga tebaliiwo oba ne watabeerawo mbeera ekusobozesa kusambirwa. Ku mutindo gw'empaka zino gwe ziriko okuva ebibinja lwe byakyusibwa ne bifuuka bisatu, Ssentebe akakasizza nga ttiimu bwe zirina omukisa gwe gumu okugenda ku mutendera oguddako wabula n'akakasa ng'obugumiikiriza bwe bwetaagisa ku batendesi kw'ossa n'okkomereza ku bawagizi abakola effujjo. Amatiimu gonna galina okuvuganya okw'enjawulo okulaba bonna balina chance opportunities ezimu kuba bajja kusamba emipiira gye gimu teri yagamba nti nze nakasamba 3 ate mbuzaayo 2 ate ng'omulala abuzaayo 7 oba 5 so bonna kyongera okubawa essuubi erya kyenkanyi. Emipiira gy'amasaza giddamu okutojera olunaku olw'enkya n'emipiira egiwerera ddala 9 mulambirira era ng'ogyeko Kkooki amasaza amalala ag'enjawulo guno omupiira gwago